Mwami Kadama TV nkulamusiza sebo kujamate nkulamusiza nnyo olwaleero ndi munyiivu waliwo ka video ke ndabye olwaleero ngaliwo omwami ayogera simanyi ye mwami Kayondo wanaleero simanyi abakozi abataasoma bawusigala abataasoma ffe tubonaabona ffe tubasamira ffe tukaaba ebizibu mwami Kayondo sebo mbadde manyi nti bwawusigala ogenda kukolebwa omuntu ataasoma omuntu ayasoma bwawusigala aba abunoonyaamu ki lwaki agenda mu ofiisi sebo tuyisizaamu amaaso tuweebudde n'otuvuma n'otwasamya n'otukola kiri mulekera okutuweebuula lwaki abasoma temubanoonyeza mirimu gya ofiisi mubwawusigala muleetayo baki nze bw'ogenda kukinoonyereza saawa zino omuntu ne bwogera ku makya n'okola research bawusigala abali mu Saudi Arabia n'ebitundu ebirala abasinga obungi bonna baasoma abataasoma bee batono naye abange emirambo egisiiba gidde Uganda buli kaseera ng'abaana babatidde embiyumba abaana tebabawa mmere zenga ndaba wano balaaja nabo abamu boogera na luzungu babeera tebaasoma kino kintu kibeera kyakwebeereramu bwebeezi n'omukisa ne gukukwata osobola ogenda mu famire ng'erimu abantu 20 nga bookolera naye ng'omuntu amanyi temuli na muntu amanyi how are you kati oluzungu lwo bw'ayasoma university lubeera lukuyamba ki siraba oluzungu lwo bwe lukuyambira kuba n'okera ku makya n'okola mu nyumba y'abantu 2 naye oli ne bw'omugamba how are you tamanyi oyinza omugamba how are you n'anoonya ennyumba yonna n'obanga alina kyamutumye nga talina kyamanyi talina kyategeera kati oluzungu lugirawo mulekerawo kutuweebuula abataasoma tebasaana kukola wabweru ni kitwajja kukola mirimu gya kusoma esuwaani n'okusiimuula wansi kyetaagisa kusoma bwe mba nsiimuula wansi nkozesa luzungu oba bwe mba njoza suwaani mba nzoza nkozesa luzungu oba bano betukolera tumanyi oluzungu lekerawo kutuweebuula n'okutuyisaamu amaaso oba abataasoma basiru lwaki ate muleetayo n'abaasoma mubanoonyeza emirimu gya ofiisi mulekerawo kutuweebuula bazadde baffe baba tebatusomesa si musango nze bulijjo muze kijja Uganda tebaasoma emirambo gye basiba batikka munyonyi tebaasoma teboogera luzungu lwaki tebagaana okufa mu kuba baasoma sibo otuyisizaamu amaaso ye abantu abaasoma mbadde manyi emirimu gy'obutaasoma bawusigala we balina okukola emirimu gy'obutaasoma ate abaasoma mu bawusigala obeera banoonyayo ki lwaki tebagenda mu ofiisi yorabbi eno enzinene erimu abantu bangi kebeera Uganda nayo obanga mbenje eno ensi eringa Uganda ne Uganda waliyo ebizibu eno enzinene erimu abantu bangi bawusigalo nabo abalimu bangi ani akulimbye nti buli omu ali eno akola bawusigalo ena ebizibu okutuvume n'otukekeza ani akulimbye ani agamba nti buli omu ena ebizibu buli omu alemereddwa ani agambye sebo otuvumye ngombe tujibiana mbaya sana mbaya sana umesema mbaya sana hivi kwa ajili ya nini yorabbi jotuvumya n'otuvuma n'otuweewula nga tetuwa yadde n'akatiibwa nga tolimu yadde nansonyi n'otuvuma n'oyogeranga buli bw'oyagala ani agambye nti buli omu ali eno yonna abona abasiba ku depo station baani basakaama baani tebaasoma bwabaleera abataatoloka abataasoma be batoloka ani agambye nti abataasoma be batoloka obadde tokimanyi nti abaana batoloka lwakuba bagenda kufuna sente nyingi lwaki temumalawo abo abatolose abo abatolose benyini bo be musapootinga temubalwanisa kubamalawo nti oba abatolose abaana ne babakozesa ensobi naye n'ogamba nti be batoloka be bakola ki abo bonna abali ku depo station abaliyo basakaama baani tebaasoma sebo tuweebudde wiko mbaya sana wiko na kinywa mbaya sana kinywa yako imejala uchafu kabisa kujja nkulamusiza gye baliko weebale tuweereza weebale tutuusangako mawulire gonna g'oba owuliddeeyo n'ogatuleetera naye nga mukulu Kayondo byayogedde okugamba nti bakadaama abamu bajja eno nga tebasomyeko kyova olaba bafuna obuzibu nze ngamba eno Saudi ne bwojja nga wasoma diguli ezo oba okusoma kukukoma ku kisaawe kya Uganda Ntebe families ezisinga abaana ze bakolamu ziba tezimanyiimu luzungu wadde nze famire gye ndimu temuli amanyiiko luzungu wadde mulimu abaana basoma naye temuli amanyi luzungu kaakati mbuuliraawo oluzungu lwange luba lugenda kunnyamba ki omuntu anaakukola ekikyamu ne wooba wasoma ne wooba tewasoma nga famire eyo gy'oguddemu ng'omutima gwayo mubi era ekukola ekikyamu omuntu ataakusasule ne bw'oba wasoma ne bw'oba tewasoma era omuntu oyo boosi oyo ayinza obutakusasula okusoma kwe tekulina kikukuyamba kukuyamba kusoma bipande nti ŋŋenda wano bwe mba nfulumye wano ŋŋenda wano naye kuba n'abantu Katonda yasobola okuyamba oyinza okubeeraawo nga wasoma n'obanja omusaala ne bagaana okugukuwa
naye nga wasoma bulungi contract wagisoma bulungi n'olumu ziba zirina mu baaga zaabwe photocopy naye nga tezirina kyezikutaasa. Oyinza okulaba omwana nga yasoma naye ng'akola mu nnyumba nga 3 aba teyasoma, nolaba oli ng'ate teyasoma naye ng'akola mu nnyumba emu. Yagamba nze nkola mu nnyumba emu kuba contract ye baamubuulira ng'ava Uganda nti olina kukola mu nnyumba emu. Ne Katonda n'amuyamba mu butasoma obwo, n'amuyamba n'amuwa famire nga ewuliriza kyemugamba. N'olaba oli nga yasoma naye ng'ate ayisibwa ng'omuntu ataasomako, okumutulugunya nga ne bw'akyogerako obwogezi nga kimukubisa. Kati omulimu gwa Bwakadaama guno gulinga gwa bujaasi oba kangugeraageranye nti mugenda mu lutalo ne mulwana, ne mubeeramu abafiiramu, ne mubeeramu abaluwangula. Bwa Bwakadaama emirimu gino ffe bennyini abagitegeera abagikolamu ffe tugitegeera. Naye omuntu nga tokerangako ku makya n'ojja mu nnyumba ya Mwarabu kubeeramu myezi 2-3 totegeera bantu bano. Ate buli Kadaama yategeera boosi gwakolera, yamutegeera gwakolera. Ffe tumanyi abantu baffe bano. Tojja kuleeta lugezigezi mu olw'okuba wasoma oluleete ku mukazi Omuwarabu. Mpozi era oba oyagala bulamu bwe kusaanawo. Ate abo gw'oleese omuleetako otya olugezigezi nga bw'omuleetako? Jjukira abaana abantu bw'osanga famire ng'erimu abataasomerako ddala ne gatwogera olulimi olwaffe olunansi olwaffe olw'e-Uganda, alowooza nti oyogera Luzungu. Tebaawula Luzungu, tebaawula lulimi lwaffe lunansi kuba nabo tebaasoma. Abantu be tukolamu tebaasoma. Kati ekyokusoma kyagamba nti nno okusoma tekirina nnyo kye kituyamba. Ffe tulina abasomesa baffe. Katonda yatuyamba ne tufunayo ka app ka TikTok kano. Abaana vidiyo ze bakola ababa baluddeyo ziyamba nnyo bano abato. Ziyamba eyasoma alina diguri, ziyamba oyo eyajja nga oba yasoma koosi ki naye omirimu ne gibula e Uganda n'ajja n'akola eno Obwakadaama, ne ziyamba n'oyo ataasomerako ddala. Kubanga vidiyo ezo abaana ze bakola, omwana aba ali kumunnyonnyola ekintu ng'ate oli gwali kunnyonnyola olumu alikirabako mu nnyumba ye. Ate nze kye ŋŋamba baganda bange, obeera ng'oli mupya nga Mukama akuyambye, n'obeera ng'olina essimu, wuliriza nnyo vidiyo banno ze bakola. Vidiyo ezo zijja kutaasa obutagwa mu buzibu, zijja kutaasa okuvuunuka obuzibu bw'olimu. Kyekyokka naye okugamba nti kusoma tekulina kyekukutaasa sabudi, tekulina. Ate olaba abaana abamu nga tebaasoma naye nga bakola ne bamalako ne badda e Uganda. Kyagamba Nkulu Kayonda ayagala okutugamba nti abasinze okufuna obuzibu bonna tebaasoma. Famire ya Nakintu eyo bwe mba ngirabye, eyinza okuba nga Nakintu teyasoma. Abaana abo abato abali kufa abo ayagala kuŋŋamba nti bonna baba tebaasoma. Sabudi Katonda akuyamba buyambi. Tetuba tukola tunywere kusaba Katonda nga naffe twebeereramu. Tuwulirizenga nnyo bannaffe vidiyo ze bakola, ezo ez'amakulu ezituyamba ez'omu biyumba, tusobole okukola okuwangula okumalako tudde ewaffe. Kyekyokka naye ekyokusoma nze mu famire ze naakakolamu. Jjukira ate ne bw'obeera ng'omanyi Oluzungu oba mu famire omwo nga mulimu amanyi Oluzungu naye nga musajja,
mubeeranga omutali kuba tebakkiriza obeere ng'oyogera n'omuntu oyo kakati oluzungu lwo luba lukugasa ki okusoma kwe kuba kwakufaaki baba tebakkiriza oyogere naye jjukira oli mupya bye bakugamba tobimanyi olulimi tolutegeera tobimanyi oli ayagala akuyamba akunyonyole naye ate bakirabanga nga gwogenda okwebaka naye bannaye fe otumanyi abantu betukolera mutuleke bulesi fe otumanyi abantu baffe omuntu atayambalangako kyambalo kyakadaama tamanyi bantu bano tabamanyi muwulira buwulizi eyo byetuboogera vidiyo abaana ze bakola naye temumanyi omuntu amanyi omuwarabu ye kadaama yekka